there. Be sure that there is no break in the chamber. No. Be sure. Check. Any second. You people, what is the problem? You bring the 99. You are not aware this is a privacy check. Remove your shoes. Remove your shoes. You want to shoot 20 minutes here? Remove your shoes. Who is your commander? Remove your shoes. Okay. Kali, ebyo byetutandise nabyo byogenze maaso n'okuba nti olaba ago kwe kubadde okulwanagana kw'abasirikale ba Honorable Fiona Nyamutooro mukadeke kamu ng'agenda maaso n'okuba nti no balwana n'abasirikale be bagenze maaso n'okuba nti basanga ku site. Abasirikale bano be basanze babadde ba security oba boyinza okugamba ba security eri private mu bufo obufaananako bwe butyo balina embeera gye babadde bagenze maaso n'okuba nti baleetawo okakana nga bagenze maaso n'okuba nga babateeka nda arrest ne babateeka wansi olubatadde wansi engato babadde n'ozibajja mbazibajjamu emmundu zonna olutuuse ne bazibajjako olw'ensonga nti babadde baagala kukuba masasi ng'ate ne Honorable Fiona Nyamutooro abaddewo. Honorable Fiona Nyamutooro ebintu bimususseeko era bw'ati bw'agenze maaso n'okuba nti annyonnyola embeera nga bw'egenze maaso n'okuba nti ebaawo. Katsoka tulabe video eyo then tugende maaso nkuwe story na wa gye bigenze maaso n'okuba nti bibeera akadde kano. Thank you so much. And then you have the guts and the audacity to... This is laughable, eh? No, let us who the directors are. Read, please. Call them. Bring them to book. Actually, they should be the ones under arrest. That's sure. They should be the ones who should be arrested. You've taken all their guns? Yeah, they have been disarmed. Yeah. You need to deploy heavily here. Let me call you. It was good. When he was going in position. Interesting. This is very... Kali, yo Honorable Fiona Nyamutooro ng'agenda maaso n'okuba nti akola okunnyonnyola ku byonna ebigenze maaso n'okuba nti no bihappeninga olunaku olwaleero. Bino bigenze maaso n'okuba nti bibeerawa bibaddewo budde ki saawa ki era ddi. Ennaku z'omwezi olwaleero ziri ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Juni omwaka 2024. Honorable Fiona Nyamutooro ojja kujjukira Minisita Mulamba akwatagana n'ebintu eby'obugagga obw'omutaka n'ebintu ebikwatagana mukowe erifaananako bwe bityo. Amakya g'olunaku olwaleero Honorable Fiona Nyamutooro abadde agenze ku kyoyinza okuyita consultation oba artisanal mining regulations. Waliwo ebintu ebiri mugenda maaso n'okuba nti bitambula. Honorable engeri gyakwatagana n'ebintu by'okubeera nti bagenda maaso n'okumayininga bya mutaka bya bugagga n'ebiringa ebyo. Kati waliwo okubanga agenda atambula wano na wali nga minisita akwatibwako ku nsonga ezigwa mu koowa eryo. Agenda maaso n'okubanga atambula wano na wali okuba nti beebuuza ku bantu. So olunaku olwaleero wabaddewo gy'oyinza okuyita stakeholders consultation and sensitization on artisanal mining regulations mu region eyo eya Kigezi mu bufo obufaananako bwe butyo. So Honorable Fiona Nyamutooro babadde side awo omukwano gwange nga bagenze maaso n'okuba nti batuuka okulaba embeera nga bwetambula n'okuba nti no boogerako n'abatuuze. Wabula bwe batuuse basanzewo ba security guard bano just aba security aba bulijjo banga oyinza okugamba company ezenjawulo zisobola kwogera amannya. Wabula be basanzewo babadde baweereddwa order ya kushootinga. So Honorable watuuseewo abayaye ne bagenda maaso n'okuba nti bakookinga. Though nga omanyi nti nno state minister Mulamba atambula ne security ebeera ey'amaanyi embeera egirabye obudde bukyali. Ne bagenda maaso n'okuba nti abayaye bano babakwata ne babanyiganyiga nga bogenze maaso n'okuba nga okola ki olaba. So oyinza okugamba nti she narrowly escaped being shot at olunaku olwaleero. So Honorable Nyamutooro ekisinza okuba nti nno kimujjira mu mutwe n'okuba nga kimukubya amameeme kwe kwebuuza abavubuka bano ani abadde abasindise oba aba security bano ani abadde abasindise. Ate kikoma kuba kwa ani abadde abasindise wabula ekibuuzo ekirala kigenze maaso n'okuba nti kijja bajjeewa orders eza shoot cause babadde bagayizi balina order
ezokugenda maaso n'okubanga bashootinga. Ba private security guards bano babadde ba National Cement Company eyo nno nga erisaidi awo ekwatagana ne joyinza okuyita Davic Group. Incident eno wegenze maaso n'okubanga happening olunaku olwaleero. So Honorable Nyamutooro had visited the National Cement Company site. Wabadde agenze maaso n'okuba nti no wakola okukyala mu mbeera emu endala agende maaso n'okuba nga ayogerako n'abantu abo abagenda maaso n'okuba nti bakola omulimu ogwo gw'okumayininga ebintu ebyo ebikwatagana ne cement n'ebigwa mu kkowe eryo, wabula n'okulaba nti nno ebintu bye bagenda maaso n'okukola babikola mu mateeka. Nga woyinza okugamba nti nga wolaba omusenyu nti wosanga bakola omusenyu waliwo kye bakola ne basukka we bandikomye. Nga woyinza osanga n'ab'ebyennyanja mu buufu obwo anti bayinza okugenda ne bakola kyoyinza okuyita mu kokota anti ebyennyanja ne bafuna ebyetaagisa ne bakokota n'obuto oba n'obusembayo. Kati wenyinza n'okireeta ku sayidi eno ey'ebya minerals oba ebintu ebyo ebikwatagana n'okumayininga mu buufu obufaananako bwe bityo. So abadde alina okugenda maaso okuba nti no bakola meetings ezo ez'enjawulo n'okugenda maaso okuba nti boogera n'abantu bano okubanyonyola ki kye balina okugenda maaso n'okuba nga bakola wano nawali, wabula okutuukayo babadde oba bamwetegekedde bwetegekezo obanga bagenze maaso nakuba nti bamulinda bulinzi abavubuka obati ne bagenda maaso n'okuba nti abo bajjibwako mu buufu obumu oba bulala. Wabula waliwo ekigambibwa okusinziira ku biwandiiko ebyenjawulo ng'ekiwandiiko ekigenze maaso okuba nga kiwandiikibwa aba Nile Post bano bakola ne Next Media wali ku NBS n'ebiringa ebyo bagamba nti this company is allegedly carrying out illegal mining activities in Kisoro district. Nti oba kampuni eno esuubirizibwa okuba nga ekola ebintu ebiri mu bumenyi bw'amateeka bwe kituuka ku nsonga z'okuba nti no bamayininga. Kyekiri kyenkunyonyodde nga bw'osanga nti abavubi nga babatwala kaguddeyo nti bakola mukokota bajjamu n'obwennyanja obutasanidde. So ne kampuni eno egenda maaso n'okuba nti eteeberezebwa okuba nti bakola ebintu ebigwa mu kkowe eryo. So kitegeeza ki nti gye bikidde abano balabika badde baprotectinga company n'obutakkiriza Minister Nyamutooro Fiona okugenda maaso n'okuba nga accessing premises n'ekifo kino. So the situation was quickly averted and Minister Nyamutooro was escorted to safety by her security detail while the private security guards were disarmed. Abasajja abagenze maaso n'okuba nti embwasi zibaggyibwako ate ne bagenda maaso n'okuba nga abakwatibwa mu buufu obufaananako bwetyo. So oyinza okwewuunya nga byandibadde bityangaho Edrisa Kenzo omusuuza ali ewaka ne bamugamba nti Honorable Fiona Nyamutooro gye yagenze asanzeeyo ebyaye ebya security bigenze maaso n'okuba nga emmundu biziggyako akabaati ne bigenda maaso n'okuba nga biveeko ebyo tebijja kuba abasidiyo omusuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwoli webale maaso okugenda maaso nakuba nti olaba likinga video eno. Thank you so much. Webale nnyo.